SHEEBA oli otya? Kyendi oli otya mukwano? Kyendi. Obulamu bugamba ki? Obulamu buli awo bwe butyo. Olabika bulungi mwana gwe. Ebyo bye bintu byange. Kubadde oludde okujjako wano. Mwana bintwalaganyamu mpola mpola naye nga bijja kuggwa. Naye mwana gwe omanya ebizibu bye nnina wano. Ate bizibu ki? Pulisira kyankola. Pulisira ayagala kungoba mu nnyumba. Ekiki? Pulisira si oli bwe twajja tuteeseza nti tugenda beera omuntu ogwa. Abantu beegonza mu kusooka SHEEBA kye nazudde. Ebintu bya ssente bino SHEEBA obimanyi. Ssente zibula. Nkitegeera. Ssente zambuzeemu akaseera kano. Nenkwata Pulisira ne munnyonnyola ng'omuntu. Pulisira yaganye okuntegeera n'aŋŋamba nja kudda ku kkubo gye nnava. Ekiki? Naye kimanyi nti nze oyo omuwala namulabirawo obuzeebwe ng'alina obuyisa obubi. Abantu beegonza mu kusooka SHEEBA kye nazudde naye bw'amala okukwata mutaano bw'ati n'amala n'akwefuulira. Oyo omuwala namulabirawo ng'agenda kubeera n'obuze obubi by'oyo gw'olaba. Teyakomye okwo. SHEEBA ebirala byonna yandibikoze naye ekyasinze okunnuma Viper omulaba yazze nankyalirako wano. Naye teyaswadde kumusanga mu ntebe ng'atudde n'ammanja ssente n'annangira. Teyaswadde na kuswala n'azisaba Viper. Joli nti yalina okusasula lenti wano nze muwa ssente si Viper. Naye yazibanjiza Viper. Naye mwana gwe embeera ensusseeko. Naawe nagamba nzije tubeere ffena naye tokkiriza. Sijja kulimba. Kuba oli omuwala sina kyensobola mukolera kubanga ampa bulungi akasente omwezi guba tegunnatuuka nga ampadde akasente. Nagamba omuwala mugobe. Ate mugobe mutwale wanga tesina naye buzibu bwonna. Ate oli omuwala ampa akasente. Kati gojja kuddamu ebyo ate nindaamu ate biki sijja biso. SHEEBA osobola omugoba. Ate mugobe mutwale wanga tesina naye buzibu bwonna. Ate gwe bibyo bimanye sente zo zikwekubya mpi. Naye mmwe bange kati mukimanyi ssente zinneekubye mpi kati ongoba kukuba onzire waki ekituufu. Naye nga ku Kampala kuno kukyaliko ebyobwerere Vanessa. Munnyambe mmwe bange naye SHEEBA omanyi ngenda kufuba. Pulisira mukwate mpola mpola nsobole okufuna akayumba akange ntambule muviire. Kale abagala ku ngoye design ntuse. Bamama mujebale. Mama ffe tuzaala abeewo. Tokubye nnyo baba. Mukula ku ngoye. Ate nga tuzaagaza kyola tuli bwerere. Temuli bwerere. Pulisira wali. Nsabani wange James. Wanji mabbo. Akamama Bobo ne botandika ongeddeko n'okkiriza nti ndi nnyoko. Kimala. Kale singa bw'oyagala okuyita maama nga bw'okola ebyali kuyisizza maama. Singa tuli ba mukwano nnyo. James. Judith nagamba bwe mba njogera n'ono ebyaffe biveemu. Kisussa. Sirikako. Ate weekooya nange sizaala bakulu nga bbumbuzi. Naye eyo si y'ensonga endeese. Nzize kugamba nti omwami wange akageri kakomyewo ng'akooye nnyo kati awummuddemu yeebase tagenda kusobola balaba ndowooza mugende. Akoze eki? Awummuddemu era ngambye mbagambe nti tagenda kusobola kubalaba. Okujjako mba nga mulina kye mwagala omugamba musobola okkiŋŋamba nja kiba nkimubuulira. Kye twagala okugamba Muzeeyi Katongole taata waffe tukiyise muggwe eyajja awuunyeera. Kuba nze mukyala we. Naye abakazi muloga. Nawe wasaba byoyisaamu Muzeeyi waffe tubimanyi nnyo. Emmere mugiwa mu budde bumwagalidde. Naye nkulayirira Muzeeyi Katongole lwalifa ng'afudde enjala bye bimuwa emmere sawa ze mwagala. Lwolitegera nti Katongole alina abaana. James, mu byennyanja oli mmale. Kuba tosobola kuŋŋamba nti olumirirwa omwami wange okunsinga. Emmere Katongole nina okugimuwa mu budde obutuufu. Ngimuweere mu budde obutuufu bw'alina okuliira musosi kumala gamuwa gafula ntyo wensangidde muweere emmere. Mukulu, ffe tuli twasomako tumanye emateeka g'ebyokulya. Saamekeezo olina muweere. Ate ombuuza. Nkusaba nno weetereeze. Ate onkooya. Ekikulu kyekyo kye njogedde. Kye muba mumanyi abagambye tagenda kusobola kubalaba. Bamumpitireko. Bamumpitire yantuma ku bugoye buno bwa kabiri. Pulisira. Oba tekiwula. We Pulisira! Wangi. Saakojje. Yitaawo bbaawo oba akwagala. Abalwale beeta nabo.
Ekina wekikwete okunjasamira nga akagega akakadde. Bade tuyagala nkuyite. Tonjasamira nayo ekikumpisi. Kibacho chicho chikwaga. Mama jebale. Kale sewo. Nawe jebale. Kale designers want to mazres. Mubonyini bwe nakutuma bulungi. Okay ndaganda beko. Kale. Ndese kano ka kombine. Kachikana. Eyo design. Bagazambula miramu. Mukwano. Wanji? Nenga nkadde nnyo. Si kati nabo mama ngozo omufumbo zimanyi. Kano ka kwesiba. Kagendera okwo. Ndakandala kakano. Akawaiti kalungi nnyo mu kirabu. Ulisira tonkunkumulira ebiku. Bone tonde ekanira. Kati kano kandibadde kalungi kale. Naye ate kakadde nnyo labawuzi gye ziri. Tobuluga ngoyeza musajja munguleko guwazi mutumye. Bino so ogula ebisimula. Kati oba bisimula siguwa bimutumye ya kutumye ebisimula bimuguze. Nakano twakalese. Design. Mama kukakuba kirabu ako. Ekitufu olala bw'obanga ndeetera engoye nga za kirasi yange sizina enkadde. Kale mama. Tezandibadde mbi naye ziyiseeko nnyo. Kale nja kunoonyayo obupya nja bukuleetera. Design empya nja zirijjeeta mama. Bamama mwe temulabyemu. Eyo level ya pulisira. Pulisira yasobola ekikadde. So abataguze tambula ogenda. Kale mami bwe nabafunyeyo obwakabi nja kukuleetera. Amma kale ssebo. Taata jani ebisasiro bye. Temuyina ssente kambaviire kanzitwalira abazitegeera. Naye nze toddamu kundeetera miziina nnyo. Nedda mama. Muzeeyi ozambula mirambo. Abagale ngoye. Gwe kino ono atudde wano yakuwaga bwe nagaana abantu mu nnyumba n'ebweru nabaggaana. Aliddewo kaki ewuwo waliwo kaki. Bw'oba osituka nnyabo noono ogenda naye naye akabalaza kange muleka mu kasimu. Omuntu alabye n'ekizibu kya pulisira. Anti nze nkubwidde ate omugambye ddaana kuwola n'ezaala enti ez'omwezi guno n'ogw'emabega. Gwe yasaamirira obenga akawuni. Naawe obuwala lulina obuzeezize bannange. Olabye ekizibu ky'endiko ky'olumbe lw'oyo omuwala. Kichingo papiriza. Mwana olaba. Ngenda awo maaso awo. Emmere yidde mami angambye nzijula ate kati gwe ndaba ogenda toyagala kulya. Enjala tekuluma. Emmere yidde. Okimanyi nze saagala kujula mmere n'enjiddamu. Kati omanyi oba nsooke kulya naye olaba. So kati kola bwoti gende wange wali. Onjireyo bakuli weeri awo naye eddugala osooka ojinjolezeemukko onteeremu emmere. Naye kati gwe Mike olumala okulya ebintu obirekeyo nga biddugala lwaki tobireeta wenjoleza? Ekyo sooka okiveeko naawe gwe kyenkugamba mbeereramu. Togaddewo? Sigaddewo waggule. Naye gezaako okwanguwa kubanga emmere ojja kusanga ewooza ate n'ekirala. Mami agenda kubuuza nga toliiwo yuuyo oli mu kupakuka bupakusa. Mbeereramu bubeerezi kuba mwana okimanyi siina wendya. Okitegeera. Kitegeera. Kyovola mbadde nkulumiriddwa nti osooka oli okyogera. Mwana wandibadde ombeereramu ky'oba okola. Naye opakuka bulala kyonna kyogoba kikulu. Kanzije. Ayiko. Tabibye bubbi oyo. Kyekyo. Mati. Wamaka ngamba omuwala akufunire ku kyokulya. Mpozi ne Bobu omutwale mu kisenga yebake kubanga ayinza okulumizibwa omubiri yebase si bulungi. Bakulu ndowooza tunaddamu tulabyeko nnyo tusiimye muba tulabira be mwalesa awaka. Mu bintu ebisinga okuŋŋaana okuwasa ebyo mu ebiri. Okimanyi mukazi atuganidde ddala olaba muzeeyi. Naye nze nina kye ndowoozezza. Tugende. Tulinde muzeeyi mpaka lwanaazuukuka. Kimusinze nina ebyokola leka gwe toyina byakola. Mbadde nsobola bisazaamu byonna ninde muzeeyi ono omukazi mulageko nti ndi mutabani wa Katongole. Muzeeyi waali tujja kudda tumulabe tutambule tugende. Nze nkooye ate nina ebyokola. Mukyala kitukola tulaze maturity. Oyo mukazi alina omuti.
Mpozi mpa ku simu yange eri wali ku muliro. Simu wangu. Mwami Katongole ya wasa omukazi. Ye msasimu eyo. Ku muliro. Sijirabawo. Are you serious? Katonda wange. Jidese mwe badde nekitutte nekiteeka ku muliro. Oyo muto walayika agitutte. Ani? Hata ani mayi. Obadde atudda. Wamma kyogereko. Soko mukubire ku simu. Ate akyalina essimu yagisa. Katonda wange. Nina abantu be nina okwogera nabo ku simu okwo. Kuliko documents zange muya yagenze nayo bugenzi. Kalezi nabako. Inge tunange sizira bawo. Maiko. Naka tutamaika. Maiko yagenze. Alazeewa. Agenze yo. Gokuta ku simu yappa wali. Nedda sewo. Ate ngatte zibaddewo. Engato ndaye Maiko yayiseewo n'engato. Maiko! Muya yagenze. Akasatiro Basatira